ng'abantu beewozaako nti tetwali mu Lubigi naye already we baatulamba ne batuwa ennaku 27 ennaku oba zaali 21 tuveewo kati nga mu obwo obudde oyina okutwaliramu weetegeke nze we nali ninawo emizigo gy'abapangisa ne wensula kati nga wanene nga sisobola kukuuma nnema ereete gureda enzijewo eyonoona ebintu byange nali nina okugoba abapangisa mu obwo obudde banoonye ennyumba nange okunoonya wenzira mu bwangu nsobole okumenya ennyumba nzijeko enzigi amabaati n'ebitonotono byasobola okutandikirako singa Mukama Katonda abazzeemu nampa ekifo ekirala wentandikirawo oba oyina oluggi otandikirako oba oyina amabaati ofulumya kitono kuba ate awo ensaasaanya ebadde egudde kati nemmenya nenzijako ebintu era ennyumba yange ng'eri ne ku ssimu yange okumuwala nga egikwata vidiyo kati kyekyo ojja otya mu Kiteezi ate kati eno mu Kiteezi nali ninayo luumu yange ey'ekikyala ng'omukyala bw'anaazimbayo twali twagula poloti abooluganda buli omu ng'ajja n'ateekawo kaluumu ke kakwekulaakulanya ng'osobolosolozaamu akasente n'obeerawo kati bwe nava mu Lubigi nga bammenye ne ngamba kangende mpumulireko wa mu Kiteezi kati mu Kiteezi gye byansanze ate ebyakasasiro okutubuutikira nga nava eri n'enzigi eno n'abaana bange kati eri baakumenya eno neneetika ebintu eno kasasiro n'atubuutikira ennyumba yo yaki gy'oyitamu mbeera ki gy'oyitamu sofa abaana olina abaana bano 7 embeera sijja kugamba nti eno kati ŋŋamba embeera ki mbi obeera n'abaana bo weebali bonna musanze naye ninawo 5 omu wa P7 ssomero baamuwayo ka ofa taamu eno ne baŋŋamba tebasobola mutuuza waka ne baŋŋamba mufunireyo akafalisa agende abeereyo ku ssomero kati ye gy'ali ku ssomero nina n'owa senior 3 ye bamugamba kubeera mbadde muzadde abaana bange nga basomera mu ssomero limu sikyusakyusa kati era ab'essomero gy'abadde asomera owa senior 3 omukulu nabo ne bakola ki ne baŋŋamba asome ettaamu eno ngiye tebajja kumugoba kuba baamugoba n'amala wiiki namba ng'atudde ne beebuuza ye muzadde waffe bulijjo asasula mu budde kivudde ku ki ne ŋŋendayo ne mbagamba mbadde na mu kyalo kuba bammenya nasooka ne ndeeta n'ebintu maama wange ne ŋŋenda maama nkummuzeeko kati maama yabadde abeerayo mu Kiteezi maama wange abeerayo omukyalo omulemu oba mwamulabye kakati waliwo omwami yayamba abantu bulwadda yonna gy'oli nze obulamu bunkaluubiridde nnyo lwoba osobola okunkwatizaako bankwatizeeko saa zino sikyanoonya bugagga badde nakola nga nsobola okusolooza ne neesiima naye kati woba obudde oba tokyanoonya bugagga naye entandikwa wa woosobodde okuwabulira abaana wa woosobodde ogamba omwana tokola bw'otyo naye kati abaana bange bagenda tuuka nga bataayaya butaayayi sikyasobola bakumaakuma oba oli atuuka n'akusabako kinnuma omunagamba mpaako oyo nendaba abaana bange nga ntandise obba maasa ate nga bwe nali nzaala abaana ab'omuntu asobola okunenya n'agamba lwaki wazaala abaana bangi nnyo saali mwavu nali mbasobola era nange nenzaala nga njagala famire naye essaawa yakakati kimpisa bubi wadde ndi mu mbeera era oli ajja nga mu butuufu azikuyamba era nkisiima ate era naye ntunuulira abaana bange ng'omu ajja gende nakitukulo omulala gundi amuyambira ekintu kale nga sisobola bakuŋŋanya bakule na mukwano gwa Luganda abantu bangamba don't go olina ssente balabire sizirina Musime Susan Zirandi Road ennyumba zange 8 wobala sengediro zakulukuse endala bazisibye obuntu naye mbadde ndi awo nga ne bampeeza message ku ssomero kuba nze mbadde abaana mbatwala ku ssomero ne bankubira nti no leero bawummula ne ŋŋenda nva ku Juliana High School nno n'abaana n'abazadde baabwe bakyali wansi mwe aba fresh amanya babda Musime Susan nkedde ku makya buli naku nsiiba eri mu mirambo kyova olaba ngambye nsifunanga kintu wano keera eri mu mirambo okulaba nti oba abapangisa bange mbalaba
pangisa bakyambuze emirambo gye bajja ogitiisa gyafa bubi pangisa sibalaba ennyumba zakulukutanya nendala bazisibyeko obuntu tebanaba kujja kumbaliira oba kulaba kyakukola mpozi bano abaana mbadde ndi awo bamanyi nze mbayambako ogenda obbanona ku ssomero batica abwe ne bankubira ono nkeddemu nona ku St Juliana High School soma sinawano abaana bawonyera kuba balodde ku ssomero baba nonayo leero mbanoonyesa wakulenze nga wondaba waliwo omukyala yasoose n'addusaayo omwana omu n'amuteeka waggulu neesigalayo bazzukulu be abaana b'abaana abamu bagenda bweru omukyala we badde bamuyita maama Nammiiri era bwe yakutte ku mutwe n'agamba nti maama bannyumiriza ekyo kinyumirize kikakasa kuba saabaddewo essaawa ekintu ekyo wekyagulidde n'agamba nti maama afudde abaana bange bwe balidda ndi bagamba ti kanziruke ng'eneetaasa abaana yanyingidde ne kimukwatirayo era yaziikiddwa